Ekituufu kiri nti show ya Pallaso yakonye kati ne bw'ogifumbisa loole ya kalitunsi essaawa eno tekyasobola kujja. Omanyi Ssaabasajja Kabaka ono alinga omuti gw'omuyembe okuli emboona bw'ogulinnya ng'omantaala oyinza okugwa ekiga emboona n'ekulema okunoga. Kaakati Pallaso yagenda ewa Ssaabasajja Kabaka ng'anonya emboona ya muyembe. Naye mu kukkirira ng'ava okunona emboona y'omuyembe yakomawo asagambiza essanyu lyamusukka obungi n'agwa ekigo n'emboona y'omuyembe n'emulema okulya. Bayimbi bangi we bagenda ewa Ssaabasajja Kabaka obulamu bwabwe tebusigala kye kimu. Sisinkana Pius Mayanja Pallaso omuyimbi yekka yasooka okugenda ewa Ssaabasajja Kabaka n'ajjayo Kisirani mu kifo ky'omukisa. Ssaabasajja Kabaka singa omusisinkana obulamu bwe tebusigala kye kimu. Toyinza kusigala ku leve eyo kw'obadde. Either oyambuka waggulu oba bw'okozesa obubi chance eyo gy'akuwadde okkirira lumu wansi. Essaawa eno ekibonyaabonya Pallaso aliko ekisiraane eky'emisambwa gya Buganda. Nti nnamba emu wa Buganda abantu bonna gwe bayayaanira okusisinkana gwe akusisinkanye ng'olina show mu maaso awo. Naye ate olemeddwa okukozesa omukisa ogwo okupika show yo naye n'olaba ng'olina okukolayo kasitanti akalala okusobola okupika show yo. Kitegeeza nti onyoomye emizimu gya Buganda eb'emisambu egyakuwandako eddusu n'osisinkana nnamba emu wa Buganda. Bw'ate n'olowooza nti okuba alien skin kisobola okupika show yo n'okusinga amasannyalaze ge wajja ewa Ssaabasajja Kabaka. Ate nno okole sitanti ne alien skin nga ye alien skin ogimutegeezezzaako naye gwe ozze opikira ekivvulu kyo ku alien skin naye ng'ate bambi ye alien skin takimanyiiko. Mangu awo emisambwa gya Buganda gyaliwo ne gyambala alien skin ne gimugamba tolwana n'ono bwe nnina kye nkutegekedde ono kikonwa. Era essaawa eno wenjogerera emisambwa gya Buganda giri mu kubonereza Pallaso nti toddamu okunyoomoola Namulondo omulundi omulala bw'otyo. Omuntu asiimiddwa Ssaabasajja Kabaka mu Buganda tumuyita musajja wa Kabaka oba mu lujungute ye Queen baayita Ssa baateekako title nti Ssa. Kakati Ssa wa Buganda omulamba ova okusisinkana Ssaabasajja Kabaka ayisizza erinnya lyo mu kamwa ng'abantu batuuka okugenda mu ntaana eyo wansi nga Ssaabasajja Kabaka takonye ku linnya lyabwe nga ne mukulu wa Jose Chameleone yatuuka okulaajana nti ayi Ssaabasajja Kabaka nze mu dduyiro tonninaamu gw'ofunye omukisa Ssaabasajja Kabaka mu dduyiro akulinamu ofunye omukisa Ssaabasajja Kabaka amanye erinnya lyo takomye bukomi kumanya linnya lyo naye takuswalidde n'erinnya lyo aliisizza mu bantu n'otakozesa mukisa ogwo kweyongera waggulu. Kyekyo ekibonyaabonya Pallaso olunaku olwaleero kubanga okuva ewa Ssaabasajja Kabaka yalina kwambuka bwambusi waggulu naye essaawa eno ali mu kukka buso olw'ekikolwa kye yakola. Endabye aba Federation nga batembeeta show ya Pallaso bagezeeko kukakkanya alien skin ngambira baba n'abakologamu na mu bisejja. Pallaso yafuuse muntu wa Kisirani omuntu gwe mutembeeta wa Kisirani ekisiraani kye kisobola n'okukonya kyayo omukalu. Gye buvuddeko nabagamba nti Federation eno ekulemberwa Eddie Kenzo ne Shiba tezze kugatta bayimbi wabula ezze kwawula mu bayimbi. Tezze kugatta music industry wabula ezze gitemaatemamu. Ezze kulwa ssente wadde nga mu mawulire balimba tezze kugatta bayimbi. Kubanga senga ebadde ezze kugatta bayimbi kyalitandikidde wano mu nsasagge eri mu music industry olunaku olwaleero. Mukama Katonda aswaza omuntu ekiswaza omugagga kusesemantula bulijjo abagamba nti bazze kugatta bayimbi laba Mukama bw'abateereddewo ekigezo ng'ekintu kyabwe kikyakula bukuzi senga babadde bazze kugatta bayimbi leero babadde balina okutulagako. Ne Eddie Kenzo no posting ya Pallaso nota posting ya alien skin. Mr. President oyinamu abaana n'ebyana. Madamu Vice President ya Excellence Queen kama baina mosho gwe basimbe vivi Queen kama Shiba Vice President. Nawe nojja n'okola ekintu kye kimu nga President kyakoze. Enja mugenda kulabwako ku Sereni suit nga mugoba Mamuli Katumba nti gwe tosaanidde kuba wano wabulanga ate muli mu kulanya. Tibannange twajja kugatta bayimbi na kugatta kisaawe kya kuyimba really. Omuzadde omwana anamusikira n'atamusikire bonna abaagala kyenkanyi. Bonna abaweerera kyenkanyi, bonna abawe ebirungi kyenkanyi, okusobola okuleetawo n'obunkenke ku lumbeerw ekiro nga balonda omusika nga buli omu tamanyi beebuuza muzeeyi ani gwe yalonda. Mu kiraamo kye mulimu ani? Kubanga ffenna yatwagala kyenkanyi ne tuteekawo mbeera nti tekitwetaagisa na kulowoozaako kwani musikaawo nga ggwe omuzadde.
omuzadde omutuufu abaana alina kubaagala kyenkanyi naye ate bo bano bafunye kyekubiira mu bufunze babeera baleefali balina ttiimu gye bawagira era bambadde akajoozi munda tobasuubira okusala amazima omubyakira ebbanga nyinza okuba sikyakkiriziganya na mukyala gwe bayita Spice Dana naye mu byakira ebbanga waakiri ye yajjayo ekifaananyi ky'omukulembeze omutuufu bonna n'abateekayo tetufudde era tetugenda kubanyega kubanga muli ba peegi zammwe muli baki byammwe naye kirabika kati luno olutalo luli wakati w'abanyigiriza n'abanyigirizibwa kakati katulabe ku banyigiriza n'abanyigirizibwa ani asinga amaanyi lwaki ngambye nti olutalo lulabika lufuuse lwabakati w'abanyigiriza n'abanyigirizibwa soya Pallaso etegekeddwa bbala mu Balugahala ndowooza mumanyi tekitegeeza Dirisa Kenze ye yategekebwa MK project oyo Shiba ebibye mu bimanyi kati luno olutalo luli wakati w'abanyigiriza n'abanyigirizibwa banyigirizibwa bannange sisigaza kyakusalawo nange yeekolera itongwa okujjako okubasabira ewamu nti tweyiwe ku Freedom City olunaku olw'enkya tuwagire omwana oyo tweyiwe ku Freedom City kubanga abagagga baganye okumuwagira abamusookawo baganye okumuwagira kakati ani anaamuwagira bwe batabaffe baavu banne bankuseere banne ffe tulina okukola ki okumuwagira ate ebintu byayingiddemuuko n'obujja kubanga Eddie Kenzo akiraba tafunangako ku komandi nga alien skin gy'alina ate nga baamunyooma Shiba tafunangako ku maanyi nga alien skin g'alina takomandingangako kubbo tekuli yali ayiseeko mu kibuga n'akuŋŋaanya crowd nga alien skin gy'alina okuggyako Bobi Wine ye mu nsi eyakikoze yekka azzeemu okukigeegenyaako ye alien skin kaakati teri ayagala yamugjawe kuzaala nduusi bakazi bajja batono abasanyuka abagumbo babazaala abaana ab'obuwala nga mukazi munne mukazi mujja azadde omusika ebyo byo tubisuubira bano bo balowooza olw'okubanga baasookawo be balina okubeera nga bakabejja olw'okuba mbu baakeera nnyo be balina okubeera bakabejja ne batamanya nti nabo si be baasookawo waliwo abaabasookawo naye abaabasookawo singa baabakotoggera ojja kwesanga nga ku bo tewaali badde ali waali ate nabo si be baasooka okuva mu kyalo abantu bonna be baasanga e Kampala naye babasinga obugagga olwaleero ate naabo ababasooka okuva mu naabo be basooka abamu okuva mu kyalo lunaku olwaleero babasinga obugagga enkola y'emirimu mu mirimu gyonna kubeera nga kuva mu kyalo asoose e Kampala si asooka okugaggawala so asoose mu kisaawe ky'okuyimba si alina okusooka okututumuka olunaku lwankya tweweyo mu bungi ku Freedom City.